Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing omulwadde agenda awona. Musajja mukulu amanyikirwa nga Tamale Junior mirundi agenda awona oluvannyuma lw'okugwa akabenje. Afulufiga ajjukira olunaku olwo yawonize Tamale n'amugamba gwe mukulu ssebo ngenda mpola nja kukukola ekitakoleka nja kukukola ekitakoleka. Ono muna agenda atereera era nga n'enkoko bamuleetedde ya KFC omulwadde wa Lakizale. Mulwadde wa Lakizale ndowooza olengera kasuku ayagala KFC. Ebisosi nga wakuba omunene bw'oba olina akasente weeteekemu ky'oyagala bw'eba nkoko nga ya KFC gyeyiweemu. Abanywa emyenge muginywe. Obulamu bwansi obulamu bwa kiseera. Bw'oba gwe oli wa ddiini ndala nga okkirizibwa kunywa soda gula kuleeta ennamba. Soda bw'aba tomunywa ng'onywa butunda kamula jaga nnamba ogiyiwe ne KFC ogigule. Oba tulya nkoko ng'olya nnyama gula kilo nnamba ogiyiwe oba ogisika busiisi ogirye ogiyiwemu. Obulamu bwa kiseera bw'ofa todda. Era munnaye omuntu nga esente zaziyina simunako obuzibu gula kyayagala. Simunako obuzibu gula kyayagala. Oba eddiini yekkiriza okunywa omwenge gunywa oba ogula kuleeti nnamba. Gende wako ogituuleko oginywe. Gwamanya oba osula mu ddiiro nga waggulu oba osula mu bidiba eyo nga gukubye ng'osuza emyala gwamanye. Wakubeera oba olina okugunya nga weekontrolinga kubanga oyinza okunywa era okuggala ewaka. Oba n'okola ebiswaza. Olina okugunya nga kola kiweebalirira. Naye nga bakuleetya ogisobola gigule, bakuleetya soda nga gy'osobola gigule. Bw'obeera nkola KFC nga gy'oyagala gyeyiwe ng'oba sente ozikoze nga sente tozirina. Naye oba sente ng'ozirina gyeyiweemu. Ekyamazima. Gyeyiweemu. Mwalaali. Bulamu bwa kiseera. Tamale Junior bamuleetedde KFC. Kasuku ne KFC bakwatagana. Kasuku ayagala KFC n'omwenge simanya ng'ogwaki. Baguyita batya omwenge gy'ebbeeyi awo gye batera okugula. Naawe mikwano gye myenge gya bbeeyi b'ekipa mitwalo 20 gya bbeeyi ne KFC. Era Junior amutwalidde KFC ku kitanda. Agenda atereera. Akabenje tekamuyisizza bubi nnyina okubadde kale abadde alumizibwa wano nga mu nkizi. Mu nkizi abadde alumizibwamu nnyo olw'ensonga nti USAID gye yagwiridde. Fulufiga yamuwonize. Fulufiga audio kaafuluma. Kati simanyi Junior bw'ava ku kitanda. Annange simanyi otabona wano oba luliggwa Fulufiga ne Junior. Kubanga nsibira Junior bw'ava ku kitanda wano eno tajja kubugumya Nambooge, ajja mutandikirawo muyisaamu egali kubanga agenda okuba nga asogerako kubanga akola kyasongamu olunwe. Yagenda okubeera first suspect. Gwerinda olabe. Bw'agenda osooka osongamu olunwe. Kubanga yamuwooninga. Yamulabula olunaku olw'eggulu. N'amugamba ekinaakutuukako tonenya. Zara teziri busa ate nga tagwa kabenye kata n'emmotoka emufootoole. Kata n'emmotoka emufootoole. Muneebyo bagita Fadi TV gimbeebaza. Nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga musubscribinga ne munyiga n'ekkale. Ndowooza Fulufiga yali ateekateeka kuba nga amufunira abanaamukuba mujje mwagamba nnyo. Agala asigaze bivuno nga baagala bamusakate. Oba ani yafulumya aka audio n'akata tewali amanyi oba gwe yali akubidde essimu okulumba Junior yataka audio. Nabe tolabirawo nga kakola ki nga kalinkinga ku social media. Naye nga munange byeru takyali bubi nnyo. Takyali muyi kubanga n'okulya akaali ako KFC. Kasuku amugambye kankuleetereko ka KFC okalye. Ndowooza balengerawo nga bawayawaya mu ddwaliro alisambya yatwaliddwa. Muneebye mwongere okuba nga mugikumira kati mu subscribing munyige kandi bagita Fadi TV UG. Mugimpereka like comment section bw'eri awo. Jjukira Junior agenze okuba nga agwa kabenje nga naye ayagala kusibisa Fulufiga. Nga ayagala kusibisa Fulufiga olwaka audio kali akalinkinga. Yesu kwosa ggulu
ndowooza kwosaggulu leero lwakuna ali lwa Mande ndowooza ku Mande lyagala okuba nga amusibisa ng'agamba nti amuteekerateekera okwagala omutuusaako obulabe ye Tamale Junior ng'agamba full figure era omusango ndowooza yali akuteebwako poliisi ng'agamba nti agala poliisi full figure okole ki emukwate ensonga nti agala amutuusaako bulabe. Awo simanyi bwe byakomye ne wayitawo ennaku mmeka ne wayitawo olwokubiri ku lwokusatu eggulu n'agwa mu kabenje. Kati Junior nkiwa bw'anaava mu ddwaliro agenda situukira ku full figure. Simanyi bigenda kuba nga bikomekkerera naye nga ko kuyisibwa bwiti ayisibwawo binnyo kiri awo naye bisoko yafunyeeko ku minor injuries nga bw'ozirengera ku face addala ku liiso ate eriiso liveemu. Kabenje kabadde katono naye baaba yawonye obutamulekaako bulemu. Omanyi mulaba ebintu bya accident ssebo kayinza obutaba nga si kamaanyi n'ogera n'ogwa bubi n'ogwa ku kiti tekikutugga eriiso ate olisigaza tolisigaza naye gwe omanyi ebintu byo bubenje gwe muntu badde oba olaba nabagawa muntu okuziba amaaso teweetaaga second temanya teweetaaga ssaawa namba just second zikumala omuntu okuziba amaaso. Akabenje kaba ka second ku second n'okumenyeka okufuuka omulema n'ofuukira ddala mulema permanent naye nga tobadde otambula bulungi nnyo ng'amagulu galina abiri nga gatambula bulungi nnyo. Eyo yensi mbaagala nnyo mwenna. Bagita Fadi TV lyaba lyekata Iraka mu Baghdad, Saudi Arabia mu kibuga Riyadh, Oman. Muli b'amaanyi nnyo kubanga mugifollowinga Bagita Fadi TV like nga tokomentinge updates mba nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Mbaagala nnyo mwenna era ne mbagamba nti mwakola kya bodi nnyo okubanga mugifollowinga. Mbeera bulungi singa ng'ogyeko mindeko Junior agenda aterera naye nga ye full figure baaba amulinza amwewerera. Onaawulira